byonna gy'osinzidde okubeera nga tugoberera Fahad Pro UG gwe mukutu kwoli nterako ekigalawo ku video sharingirako abalack box wansi naawe tekigaana of course kubeera nga tosolendoozi okusinzidde ensonga nga bwogenda okubeera nga ate oziwulira kino kigenda kubeera nga tekikwewunyisaamuku naye nga kyekituufu omukulu Christopher Okero agambibwa okubeera nga te yatta abaana wali ku ssomero lya Gaba Nursery School abaana abawerera ddala abana era nga abalala ababuukawo n'ebisago era nga tugenda ssaawa eno omusango gwe guli mu kubeera nga tegutambula mu kooti eyo era nga oluvannyuma lw'ebifaananyi bya Okero Christopher okutandika okubeera nga te bisasanira emikutu egy'enjawulo ekyabazima kiri nti abantu ab'enjawulo bateze okubeera nga tebanafuwa emitima era nga abatandika n'omuliro nga bamusalira omusango nga bagamba nti omusajja oyo attibwe akole atya bamuleete mu lujjudde bamukuba amasasi bakole batya abantu batanze okubeera nga tebakaaba amaziga buli bwe balaba vidiyo ze era nga abalala abasazeho okubeera nga temunange badda ku sayidi ye abantu ab'enjawulo batanze okubeera nga temunange basaba kooti ebeere nga ate ebeera ya kisa eri Christopher Okero baleme kubaako kye bamukola abamute oba babeereeyo bamutereka abeereeyo nga tebalina kintu na kimu kibasudde okubeera nga temunange bamukola olw'ensonga nti omutwe gwe guyinza okuba nga munange si mulamu bulungi era nga ekintu ekyo kye yakola ayinza okuba nga yakikola naye nga munange tagenderedde era nga njagala kubeera nga tekuterawo ne comments awo ojja kubeera nga te ozeesomeramu mpolampola nga bwe tulaba vidiyo olw'obufunda bw'obudde era nga kugambye abantu ab'enjawulo bateze okubeera nga temunange bamenyeka emitima bagamba nedda omusajja ono tali bulungi n'akamu kubanga buli ddakiika aba ayagala kwebaka buli ddakiika aba ayagala kulya eno bwakuba engalo eno bwaseka era nga basabye kooti nga bakutegeeza ebeere nga omusajja ono munange emukwatibwa ekisa babeere nga temunange bamuta era nga waliwo n'abavuddeyo bagambye nti omusajja ono ayina ekintu ekitali kya bulijjo oba musambu oba ekintu ekibi ekimwambala n'alyoka akola ebintu bwebityo era njagala okubeera nga tekuterawo n'obutambi awo mwongere okubeera nga te ensonga eyo course nammwe mubyerabirako naye nga nange ekyambuziba kiri nti omuliro najja nagw'amaanyi nnyo nayagala omusajja ono abeere nga te abaako kyakolebwako mu lujjudde lw'abantu naye videos gye zeeyongedde okubeera nga tezirabika embeera y'omusajja ono ekimazima kiri nti nange omutima ogeze gunafuwa era nga atanze okubeera nga te nange kenyini mukwatibwako ekisa era nga Allah of course yasinga okubeera nga te munange amanya of course abazadde abafiirwa abaana baabwe tubasabira babeere nga te munange bafuna obwenkanya kubanga si kirungi n'akamu okubeera nga te ofiirwa omwana wo mu bintu ebifaanagana bwe bityo ate ne Christopher Okero naye tumusabira bw'aba nga si ye yazza omusango babeere nga te bamukwatibwa ekisa bamuwe ekibonerezo ekisamusamu sagala okubeera nga tenjogera bingi nnyo olw'ensonga nti omusango guli mu kubeera nga tegutambula mu kooti era nga tulinza abakulu of course kyonna kye banaaba basazeewo mu musango ogwo kye tujja okubeera nga te tutambula nakyo so kamere nga tembaterawo obutambi buno mwongere okubeera nga temulaba biki ebigenda mu maaso saidi zeeyo naye nga si byangu n'akamu embeera ya Christopher Okero ekaabiza abantu bangi nnyo amaziga abafudde ku sayidi eri ey'abaana ate baze ku sayidi y'Okero embeera gy'alimu ekyamuzima kiri nti tesanyusa so byonna bino kubeera nga tebigenda mu maaso sayidi zeewe nabakuja eyo ngenda kubeera nga tekugerezako n'obutambi bulala bungi nnyo ku nsonga ez'enjawulo nga zino mu kubeera nga tezitambula mu ggwanga lyattu Uganda tula butuzi kaali yashakasha omusomo wadde wabeerawo nnyo okubeera nga takulomereddwa gwena wena alina ensonga ez'enjawulo ezikyaganya okubeera nga teziteera mu bulamu ajja kubeera nga takolako ng'akozesa amaanyi ageddwa ne Quran ku namba ez'essimu zino okubeera nga teziyitawo wansi ku stickers kambowe ensonga zino eza Christopher Okero n'obutambi bulala bungi nnyo tumuva Christopher, that guy there is not himself. That guy is under certain powers. And in this particular case, you just look at how he's being handled. At first, it was a kangaroo style. Christopher Okero gy'oli abalamu eyeewuniikiriza ensi bwe yakkira abaana bana n'alyoka abasanjagga ng'asanjagga embuzi atuuse ku kkooti wakati mu by'okwerinda eby'amaanyi ng'aleeteddwa mu mmotoka kika kya drone. The speed was, a pandemonic. Now, after some time, see how it's
Because two factors now are playing. The first one is the guy, the moment they discovered the guy entered the country with a United States passport. I don't know whether he has a Ugandan passport anyway. So if he entered with a United States passport, he is a visitor. He's a citizen of the United States and a visitor. Now, that changed everything. That's even changed the way you see court proceedings taking place. Do you mean, my lord, to ask me for the plea? Sorry? The plea? You want to speak to your lawyers? Yeah, yes, just one minute, please. Questioning is humbler, is joy, is lovely, is easy, because it carries a lot of, the whole situation carries a lot of problems for the government, for everything. Mr. Okello, is it true? No, my lord, he agreed otherwise. We are in the court. Could we please have some peace and calm? Now the people want their side solved, but the government also wants its side protected. Because you don't want to start playing with the United States. You know what these guys are up to. So the tension is like this. Now, what goes first, the state will protect its back. That's why you see now the army is there, police is there, and prison officers are there. Well armed, well guarded. What are they guarding? They're not guarding the Christopher guy. They're guarding the representation of the United States. And if you like, hit on the guy, they'll pounce against you like chicken. You see those guys moving around. They are looking at you. If you touch the guy, you go have trouble, man. And so guys have to like be cautious in this scenario. That's what's playing around. Here in the United States, say when they arrest their citizen, he has to notify the embassy immediately, or any other citizen of the United States are present. And that's, you see how the guy is answering questions. They asked him, how do you plead? And he said, I'm not guilty. I plead otherwise. And that changes everything. Now that means court is now going to take years to prove. It is 10-20 years. That's it. It might be remanded, it might be what, things like that. If outside is insecure, they will not release him on any bond because they think they will harm him, and if harm him, put the United States and the government in trouble. Another thing is, number 2, that case is going to bring in jobs, a lot of jobs for the police, prisons, court. Money will be drawn for that purpose. So every time you see those cars coming, allowances are going on, organizing the whole session, that's money. So the guy definitely makes people have a job to do. Things become complicated, man, when they go up there. You can have, now for us who have the loss, no. Probably the only thing we can cut these guys on is when
they come for elections, yeah, you just don't vote for them. That's where you can cut them. Otherwise, man, you cannot cut these guys. You can't. Kati ensobi gye nakola eyasooka nagenda ne nfuna omukozi nga nsinga obukulu. Bano ba slightly older. Ate nga mulokole muzibu olinga Eva Mukama aba alina kye yamugambye, Eva omwoyo alina kyamugamba, bannange nga aloota. Mulaba nti Joseph w'omu Bible yali aloota, naye omukozi wange abadde aloota. Twawezezza omwaka ne muta naye mukwano n'okuguweza. Omukozi nga neegayita mwegera jjukira nti waba akusinga obukulu, akuddamu nga bw'ayagala. Tawabulwa. Nakafuna nga kali awo tekasalawo oyinza ogamba kawala, oyinza ogamba mukozi nange nga byansobera tasalawo bulungi. Nga keewoomyawoomya naye bambikanderedde omwana wange. Kati ekyasinza okutwawula n'omukozi oyo nga we mbagambye nti yali mulokole. Birooto. Mukama nga agenda amugamba omwaka guli nali namufuna omwaka oguwedde. Wamma mbadde mbagamba ate ne waba wankubira. Kati nali namufuna omwaka oguwedde February nga atandika kuba nakafuna January nga gwako awo we watyo. Nali nakafunira. Kakati slightly older kange nga kaŋŋamba omwaka oguwedde nga gunatera okuggwako awo twali mu November. Yasooka n'aŋŋamba Mukama amugambye ogwo omwaka oguwedde gwalina okufumbirwa. Nga tuli mu November. Omukama yamugambye ogwo omwaka oguwedde yalina okufumbirwa, ye yasibye baganda be, ye waanaafumbirwa, ate alina okufumbirwa mbaga, bamwanjule embaga buli kimu agende. Naye mbu ye bw'atafumbirwa baganda be nabo tebagenda kukola ki? Kufumbirwa. Slightly older wange oyo nga mugamba kati tukoze tutya, omusajja tukoze tutya, kuba omusajja nga talina naye yalinayo akavubuka akamulimbalimba. Eyo endowooza ewaabwe. Naye akavubuka ng'ateeko kakatuliki kaagaana okulokoka. Ate omuvubuka n'amugamba mbu bazadde be baamugamba alina kusooka kuzaala alyoka azimbe alyoka awase. Ate slightly older wange ye nga ayagala bamukuba embaga alyoka agenda afumbe kwegamba awo ne bimusobera slightly older wange. Anyway ne tusooka ne tubeerawo awo naye we yantabulira mu December. Awo embaga weetera okubeera mu December. December nga atuuka nga ngamba agendako waabwe balinayo mbu okumanyagana nga 13. Nga mugamba tewali buzibu. Omukulu yagenda nga 9. Naye okumanyagana nga kwa 13. Ne muleka n'agenda munansonyiwa ssenyiga ndi bubi. Ne muleka n'agenda. Omukwano ng'agenda abeerayo 13 nga ziyitako 10 nga 10 zonna ziyitamu. Tutuuka mu 2 okumanya ono omukozi adda mmanyira. Birthday ye yatuuka. Yali ya mu December ndowooza 23. Nankubira n'angamba mama buji lero birthday yange. Sebo muweereze ekirabo, sente z'ekirabo. Naye nga yali yagenda nga mmeka nga 9. Ankubira nga 24 muweereze sente z'ekirabo. Abantu bajoga. Nenze musindikira. Kuba nali njagala akomewo. Baddiya yabeerayo n'abeerayo paka yakomawo kwa 26 ate nga amaze mukubira emergency ne mugamba soko komewo nkwetaaga mangu. Nalyoka akomawo kati bwe yakomawo naye ng'era nzizamu ebyo mbu Mukama yamugamba okufumbirwa, Mukama yamugamba alina okwekozesa, Mukama yamugamba bannange nze omukozi omulokole tomunyongera ate waba slight older. Slightly older mulabe edduka totunula na mabega. Allahumma swalli Yesu Kristo. Oh. Kakati baddiya ebirooto abo nga bitandika okututta kati ng'aloota Mukama amugamba agende emutundwe. Alina kubeera mutundwe ng'akola bwa Asha. Alina kuweereza ne mukyala Musumba ne mukyala wa Pastor Tom gwalina okuweereza naye. Kati nga mubuuze mutundwe nagwomanyiyo nti sirina. Olwokuba nali mwagala nga mugamba oba asooka agende nga akerenga ku makya kuba ffe tetubeera wala ne mutundwe. Ne mugamba osobola okeranga ku makya n'ogenda n'osaba n'okomawo ku ssaawa 6. N'okola emirimu gyange kuba omwana wange azuuka ssaawa nga 4. N'okola emirimu gyange naye ndowooza bwe yatuula n'agattagattamu n'alaba nga tajja kola ki. Tajja kuyita mbandi awo oyo January tuli mu January awo ndowooza zaalinga 2 awo. Nga nteeka ku pressure nga ngamba munaye nze ngenda Mukama yaŋŋambye nkeerewa. Mukama yamugambye akeerewa okubeera wano alina kubeera ku church emutundwe ye nga aweereza. Nga ngamba noonya omuntu ku pisto awo noonyeza Mukama nga nsasira nga nfuna akawala.
akawala ke nafuna sofa kabadde tekakola bubi kati bwe yalaba ate akawala nga nkafunye eyangamba agenda nga lumu kuba yali yangamba agenda lumu nga February ngenda okulaba ate sister kyaseguka ndowooza olwo mukama nga ate akyusizza ebyomugamba ngenda okulaba sister kutaseguka ng'asooka muleka abeerawo kati ng'agendako emutundu bwe yagenda abeerawo ndowooza ennaku oba 2 oba 3 ng'akomawo ng'akyayagala okuva ewaka ate kakati ekyasinga okunsobera nandimulese n'asigalawo naye ekyasinga okuntabula yakomangawo ewange ate nga bwakomawo nga tayalina kyayagala kukola kati kana akawala kala ke naleeta ng'akola gwa kacunga kamalako mirembe kacojja akaana kamubuuza ekintu nga tekanakyonoona tioba bannange kuuka bagikozesa batya oba gasi bamukozesa batya nga tekagala mulagirira amala kwonoona wamala okwonoona ekintu nga ng'alyoka avaayo akata akabuggolera ekifo ekyokasoneso bate yatuuka n'afuna obujja mulokole yantabula slightly older yantabula nga tena kyayagala kukola ayagala kwebaka n'okuwa omwana emmere ng'azuukusa oli gwe naleeta gwayita jangu owa omwana w'emmere kakale kyasinga okuntabula ekirala oba jjukira bw'oba kati mwekambabulira abantu ng'omuntu akubeza ewuwe kati ojjukira nali mutaddeko n'omukozi omulala omuntu w'oba tonakyosobola muwa at least muwe support like emotional support oba nfiiriddwa genda nange oba nina omulwadde genda nange saba kokolaba mulamu wange yazaala ng'ali wali kumpi tugenda mu motoka weeri nkagamba jangu tugenda omperekereko ndabe ku mulwadde wange yakoze ekiyazadde ne kangamba ko tekalina gye kalaga kalwadde ne kasigala mbuliri kati muwala wange namugulira essimu naye nga ke kagikozesa ne kanyiga essimu ate wakati waliwo wifi mbagambye nali nafuna kayiringu kaali kanfuukidde akayiringu okuguluba okuweza omwaka baddiya anti kasiraitiri older nga kanziramu nga wekaagala nga bannange kati banne bako bakabuuza naye lwaki mama bujja omuddamu nga bw'oyagala nekagamba nze siina kyentya mbukubanga ko tekalina kyekatya ate oba lumu siraitiri older namuyita tuwa omwana eddagala omwana wange nga mulwadde ne mugamba jangu tuwa omwana eddagala ne kaŋŋamba wabula nno naawe maama bujo kati bwesiribaawo olikola otya ssebo kambuuza ye katalibaawo ndikola ntya naye nga nkasasula nze waneewange omukozi muyisiza ddala nga muganda wange ate nagira neekola ensobi nga naye mba atambudde nako mba nti oli nambuuza mpaka muno sisita wange okitegeera nga nkayisanga kaganda kange naye akantu kanfuukira akantu anaayo nze mundeke temunnyongera abakozi balokole era kati naleese musiraamu ate siddamu kwesa mukozi ansinga bukulu sala akummanyiira akantu kanjogere wange omwami wange naŋŋamba ojja kukiraba munaye ng'amala okutugamba nti mukama agambye agenda aweereze emutundwe alina kuweereza ne mukyala wa pasita Tom awe eyo emboozi ngibuuseewo sigibanyumiza bulungi nga mukama mbu yamugamba alina kuweereza ne mukyala wa pasita Tom emutundwe kaakati olagira n'amala naŋŋamba mbw ate mukama amugambye olwo n'agenda yasooka n'agenda ndowooza n'alemererwa otuuka ku mukyala wa musumba Tom olagira n'agamba mukama amugambye akeereye nnyo bwaddayo emutundwe alina kugenda mu kwoza ttooyi kati ne mugamba tukoze tutya akakozi kange nali nkaagala oba kaali kandoga bulozi nga kagenda we kaagalira ne kakome n'owe kaagalira kali kuulaba kakati ne kagamba mu mukama akagambye bwe kagenda emutundwe kalina kwoza ttooyi ne kagamba bw'oba olina kwoza ttooyi era genda emutundwe mubooza ttooyi obabuuze connection bwe kale nja kugenda nendowooza kagenda ate nga kagenda kati kambabuulire nze omukozi wange yeebakanga nazuuka ssaawa 6 nga nze nazuukuse n'omwana wange ne muwa ekyokulya ne munaaza kuba tetusibera na mirimu giri awo ne ntuula n'omwana wange ne tumulinda nakyala azuukuke nga yeebaka paka ssaawa 6 paka ssaawa 8
osaaga n'okusaaga omukozi asobola okujogera mu nnyumba yo ate wasanga fe ab'ekisa nze kankwasanga ekisa okala okusinzira emboozi ze kannyumizanga ewaabwe biki kati nga biba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.